Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, amanya ne Doboz, team consultant wano mu Abu Dhabi. Ne munango wano Omuzira Nchima Naga wa Mariam. Program Emogolo nga bulijjo ku Tawira Radio, Tawira TV, where facts counts. Yeah man, kakati nga n'omulundi guno ogwaleero tuli mu mogolo zaffe nga tumogola ku nsonga wano ne wali tukwata wali obulwadde, tukwata wali ebbwa, tukwata wali obukyamu, ne tusunawo ne tuzzaawo mu mbeera yonna. Twetondera abo bonna betuyisa obubi nti mutusonyiwe. Nekano kongereko mulimu abeerako nga banoonya ebizimba, mugende ku hardware World Entinda mujja bisanga. Nedda eyo bigambo bya Mariam sosiga bya Tawira. Abula yo Tawira eriko mazima na ku bintu bizimba buzimbi. Tutambulya wamu naye nga bwe twabagamba gwali oyo nanango ina kyagala okuba ngo oyisa ku Tawira TV, Tawira Radio, baako janku mukutu tekako bakabo tujja kutuukirira tukubira amasimu otubuulire oba ojja mu studio obenga oyinako byotunyonyola oba nga wejoli gyoyagala okujja tujje tufune ku mawulire okuva wooli tukwaniriza. So n'olunaku olwaleero tulina ebibuuzo bingi nnyo okuva mu bannaffe abali wabweru wa Uganda okulaba nti batuuse batya mu Buwarabu, batuuse batya e Bulaaya okujja okuba nga bakola. Mariam, nfuna abantu bangi abanebuuzaako baga tiimu twagala kujja eyo okukola naye tuzze tutya okutuuka, tujje mu mbeera ya visit visa oba tujje na company eziriwo ezireeta abantu. Okay. Ku nsonga eyo gwoyinza kubanga owootya omuntu amagezi? Nze no ku nsonga eyo bannange nja kugamba nti omuntu wenna ng'oyagala kujja kukola nandigambye nti oba okujja kisinziire ku nsawo yo, naye ate ogenda n'obalaabalamu nti ensawo ng'olaba era kyeweewala ate ogenda kukifuna. Waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti ayagala kujja ku visit visa olw'ensonga talina ssente ziteeka mu kampani kumuleeta ku employment. Wetwogera ku visit visa ye muntu ateekayo visa ey'omwezi ogumu, ey'emyezi ebiri, ey'emyezi esatu ne bagikuwa ojje mu nsi onoonyeze omwo omulimu ng'olwedde oli mu nsi eyo otambuze CV wano wali eyo gye bayita visit visa. Ebiseera ebisinga eba ya mwezi gumu, myezi ebiri n'emyezi esatu. Ate employment visa ye visa gwe wenna ng'ogenda mu company you apply, company eno gy'oba ogenda okukolera ekusindikire employment visa ng'okyali mu nsi yo. Tugeze oli Uganda bakusindikire employment visa ojja butereevu otandikire mu kukola mulimu ogwo. Ogenda kutuuka no nga togenda kunoonya. Nsuubira tutegedde bannaye enjawulo eri wakati wa visit visa ne employment visa. Timu omwana yaŋŋamba nti talina ssente ayagala kugira ku visit visa nga kikyabaze agenda mu kampani emusabe miliyoni 4, emusabe miliyoni 5, nti naye wano agira ku visit visa agenda kuwaayo miliyoni, agenda kwebookingira tiketi visit visa eringa mu kakadde kamu kitundu ng'abazenga miliyoni 3, ate wano agenda waayo 5 nga tabaliridde yesiba ogenda teekayo miliyoni 3 ofune visit naye ng'ogenda tuuka wano olina okwesuza okwo konna kuspendinga, olina okulya ezo zonna ssente, olina okutambula onoonya omulimu ezo zonna ssente. Naye nga yeewaza ziri 5 ez'employment nze n'embalaabalamu wandibadde omuyamba kintu kimu n'omuwuliramu bits by bits wa ssente wagenda oziteeka n'alaba ayitirawo wano ayitawo oba tayitawo kyekyo. Yes. Naye nze mba ŋŋamba nti kyandibadde ky'amakulu osooka omanye wengendera ku visit visa. Yes. Ngenda kutandika ntya, ngenda kukola ntya, ngenda ekintu kigenda kuba kitya. Ne wemba ngendedde ku employment kintu kigenda kuba kitya, ntuuka ntya era ngenda kutambuza ntya emirimu. Yes. Nze naawe weŋŋambira ng'omuntu sandisazeewo omuntu agire ku visit oba employment, naye eno ndowooza yange nga nze Ssekinomu naawe oli waddemu okuteekawo endowooza yo. Nze ŋŋamba nga nze omuntu abantu bafunidde emirimu ku visit visa nga gwe Mariam sooka omugole tuwulire okyogerako ki? Mogola ŋŋamba
sandi kubiriza muntu kugira ku visit visa. Lwaki? Visit visa eno erina embeera nnyingi, abaana bangi tubalabye n'atuuka mu mbeera naddala abaana abawala oluusi akasente kamuweddeko nga option gy'asigazaawo y'ey'okufumbirwa y'ey'okweryamu ensimbi. Eno ndowooza yange Timo, sooka omalize nawe ojja kutuwa endowooza nti atuuka time ng'akasente kamuweddeko kuba oluusi yadde tabisuubira nti otuuka ng'omanyi ogenda kupangisa ennyumba nga wopangise ennansana oba ennajjeera nti oyera pangisa ennyumba ya 10,000 nga ne 10 n'akabalaza tewali agenda kakuwa kasulireko ku 10,000 ng'ogenda kwesanga ekitono ennyo ojja kwesanga le 3,000 ate n'asatu kitono nnyo 4-5 ate nga olina katanda kogenda kwebakako olowooza nti eno ogenda kulinnyayo boda ey'Olw1,500 ekituufu nga togenda gifuna. Olowooza nti ogenda buno emmere gye tulya 2,000 mmeka ekituufu nga yabbeeyo no ogenda okwesanga ekibalo kyo kyewabala ku visit visa ekituufu kyonna kiyiise wansi. So naye nga ate omuntu singa oba wakwata akasenteko n'okateeka mu kampani Allah n'akusaasira ne batakulyaza amanya ne bakuleeta ogenda tuukira ku accommodation ogenda tuukira mu kukola mu mbeera ng'eyo. Senga nze omuntu nene endowooza sigana muntu kugira ku visit visa naye ate sandi kubiriza oba sikubiriza nnyo bantu kugijjirako olw'embeera emu oba endala newankubadde gundi we bateyamukolera ate omulala esobola omukolera. Nkuwulidde endowooza yo era endowooza yiyo nga Mariam birowoozo byange. Naye omuntu yenna wabanga akutuukiridde okuba nti akubuuzaamu nzize ntya oba olina okumuwa sayidi zombi n'omunyolo obulungi obuliyo n'obubi obukolaki n'obubi obuliyo. Naye nja kusooka ne ku companies. Omuntu yenna ajjira mu company sure deal bwebanga ofunye omukisa gwo omulimu ne gubeerawo nti gwogenda kugira ku mulimu gwo it's far better okubeera nti ozze ne company kubanga ojja otuukira ku mulimu otuukira mu kkolero otuukira mu kusevinga kubanga butuuka bwoti oba omanyi nti ogenda kuyoola. Naye obuzibu obuliwo kulinda nti omwana ajja kuwaayo sente ze zimaleyo myezi 6 myezi 8 oba oba kale ebbanga lyonna lyezimaze naye nga mu ngeri yonna aba alina okujja bw'abanga afunye omukisa ogujja aba ajja kujja naye nga waliyo n'abatuuka ne balemererwa okujja nga sente zaabwe ne zifiirayo. Kamusalamuko bagamba kulya kimuli mu lulimi olufuutifuuti Oluganda. Timo kituufu abantu balenda naye ate gwe ebbanga tolibaliridde ng'oze ku visit visa omulimu how sure are you nti omulimu ogenda gufunirawo nti era tegugenda kutwalira emyezi nga tonnagufuna. Anti wuliriza kintu kimu Mariam, nze nja kukugamba kubanga nze ndi muntu yagira ku visit visa era nja kukugamba nsajjira mu company najja kyange Kibuli street kitegeera kugamba nti kati waliyo aba street mpulira nze ghetto yo simanya nabako street omuntu yenna yerese ku visit visa abamwana wa street abamanyi embeera abalala kwegamba bosi ba street abo muli baana bawaka abajjira mu company oba mugamba afu tujja na mugugu gwaffe otuukira ku mulimu. Naye omuntu yenna kati bw'abanga omwana ali eyo ali Uganda ayagala kuba nti ajjira ku visit visa zino mulimu ebika. Of course sure deal oba olina okujja ku visa ya myezi 3. Visa ya myezi 3 kati egudde akatale eri mu 800 ndowooza. Myezi 3? Yes, myezi 3. Gabagisiza bulala. Eri 800. Ate ey'ogumu? Ey'ogumu eri 400. Ng'olinya nnyonyi 400? Ey'ogumu eri 400. Batuwadde kuzannya n'atwagala? Visa sisi yakulinyisa visa. Nkimanyi. Olenya nnyonyi visa oba olina ogula tiketi. Naye kati awo omwana bw'ateekamu tiketi ye agula tiketi ya one way. Kitegeera wali ataddemu 800 eza visit alinnye tiketi eri wakati wa tugibale 1000 eri kale ku 1000 one way ticket ejja kubeera ku 1000 oba si kyo kubanga erina okubeerako ddami kubanga tewali agenda kukkiriza nnyonyi kugamba nti ojja olinnye nga naye kati omwana bw'obojja jangu n'ennyonyi ya one way ya 1000 awuli mmeka ng'obala 1,800 then kubanga kati awotekamu kale emitwalo 2-3 ag'ekisaawe ekyowali nga bw'omanyi Uganda gamba nti ogenda tambula kati oli mu obubiri bugenda kuyamba mu kutambula kwokka. Obubiri teekako covid 45 budde buno
oba tetubalidde ku covid bye Uganda ajja kuba ng'akitegeera milioni 2 tugende mu maaso kati awo ojje otuuke wano bw'otuuka wano oba olina okusula oba ojja kufuna aw'okusula bw'ofuna aw'okusula wammeka buli mwezi $55 myezi emeka tetumanyi bbanga lyogenda kufunirako mulimu naye si kugamba nti buli ajja tagenda kufuna mulimu kituufu kijja n'omukisa gwe nga bw'ozze ate si buli ajja nti agufuna bw'ojja n'omukisa gwo oba n'ojja ng'olina ne puroguramu entuufu omanyi bw'ajjanga teyagize bijja wuliriza kintu kimu sooka owulirize Mariam kyanyonyola ku baana nga bwe balina okutambulamu ebyebijja bye sibimanyi kubanga mwe mujje nga bumanyi nti bwesiga Katondawo jangu tuuka wano jangu nga omanyi nti ogenda kuhasolinga kunoonya mulimu abasinga bwe bantuuka mutuuka mu bed space ne mufuna woosuze musaagamu ne banno abalala abanoonya emirimu ne mutambulira wamu ate n'ekirala bw'oba ng'ojja jjukira waliwo sizoni ez'emirimu ne sizoni embi sizoni embi olowooza tugole myezi nga kino sizoni ez'emirimu mu mwezi gw'okutaano awo gwakutano gwakuna gwakutano gwa mukaaga abaana banyinya bava ku mirimu abagenda mu zi vacation awo omusana nga gutandika okujjaawo awo omwana bwajja aba ayina omukisa gwa 90% okuba ng'afuna omulimu ne wano kati nga mu kaseera ka November December baddawaka ne bano baana banyinya bavaamu abagenda mu zi vacation namwo bafuniramu nnyo miki emirimu so kati n'ekirala nti by the time we twajjira tewaliwo nnyo chances abana Uganda banyinya bagenda okuba bakwako magezi kino bwe kiti nakati omwana ali eyo bwe bw'otuuka wano otaddemu akasente ko weerese jangu akiri bw'otuuka ng'olonyeza ku mulimu omwezi gumu guganye omwezi ogwokubiri kasola banga embeera etambula kwata akakaddeko kamu kateeke mu kofi bana basoma zi kofi balista soma kakosa akamangu awo wiki 2 wiki 3 at least wobo otandika okunoonya omulimu noonya ng'olinamu experience gy'olina ku kintu ekimu so kati bw'okiteekamu n'ogamba n'otuuka ku mmeeza y'omusajja n'omugamba nti owaaye nze nina kofi nina wano ka certificate kange abajja kutandisa at least otandikako n'ekitono bukadde nga kamu n'ekitundu oba bubiri bw'otandikira awo ku gundi so otandika okuba ng'okola so sigenda kugamba nti buli atuuka wano ku visit visa mwabula omulimu tekisoboka era ne bwaba nga abuliddwa omulimu at least afuna ekyala kyakola kyayigamu mu kaseera ako okujjako ng'oyazze natuuka wano neyebaka bwebasi oyo manya aba agenda kufuna era obuzibu tima waliwo n'abanoonya nakyo kiteekewo n'atafuna mwebali tewaliyo mbeera kubanga era kyemugamba waliwo n'abagira mu kampani n'alemu era okukola tukyali ku visit tugambe nti bantu bagira ku visit ne bafuna emirimu naye ate n'abantu bagenda nti waliwo neera abagira ku visit ne batafuna nti n'owa-employment agira ku employment amanyi direct mulimu naye ate oluusi nga birala ne bigaana siganye ebyonna bibeerawo anti era sigenda kusayirawo omuntu ekyokukola wabula omuwa anti omuwa side nga bw'ombuuzizza nti kiki kyogenda okuba ng'okola ki ng'obuulira ku Munnayuganda nze nga kwenkyo obwekiti ekyange kyemba njogerako kime kirala ekintu kyenjagala okukubuuza waliwo obudde buno like abantu abalinga ba agent oli n'akugamba nkutwala Dubai ogenda kubanga kiriina naye ate amufunidde visit bitya naye ate n'amuggyako eno sente oba $5,000,000 ekintu ekyo kitangaazeemu omuntu n'akakiraba ku bantu babiri n'amutikanga amuleetedde ku visit kunoonyeza wano mulimu naye ate n'amukyajinga mpaayo 3-5 bwekityo nze ngenda okukufunira abasinga bemmanyi abakyajinga emirimu ku mirimu egya security bakyajinga ddira mu baka 7 oba mmeka oba 5 okukyajinga ekyo kubanga mubeera musimanyi okufuna oba simanya empapula zisira bikyebyo ezo bajja tekyandibadde kya buvunaanyizibwa sente ezo omuntu n'azisasula ng'atuuse wano lwaki ate azisasula tugereza ku Uganda kuba olulimi lwetwogera Luganda lwaki omuntu ate omulwadde addira ku visit visa sente azisasudde akyali Kampala itimiriza abanga azze independent yakunyumiza omulimu taliyo akola ati agira ku visit visa ate n'asasulira ate sente ayanti aba amubbye awo anti kikyembadde kugamba nti okyogerako kati ate oyo aba muyaaye
wabula gwe kenyinyi akote sente zo noziwa kinoomu n'ogamba nti ate team consultant nkuweereza sente zange ezo ate za kunfunira omulimu awo manya nti nno oli ku gundi nfu era agenti yenna nga sese kinoomu ng'akuggyako sente ng'oli Uganda oyo manya akubbye Luganda wetegerere jangu wano ku visit visa obeere ng'okola ki nga wetegerera ku street za Bulaaya bw'oba oyagala kujjira mu company genda mu company gyeziri ezo sente z'oba omuwadde ono omuntu zigenda mu company yes sasula mu company eziri registered ojje nazo okole bw'oba nga tosobodde kugumiikiriza company ng'ene Bulaaya olinayo omuntu ogwomanyi nti ono gwe neesiga yajja okuva ba agent abo si balungi kinoomu oyo okuba nti omuweereza mu sente okujjawo ng'omusanze wano oyinza okujja ku visit visa naye n'otuuka n'ogamba kati ntandikira luddawa ne bajja kugamba nti waliwo ba agenti abanoonyeza emirimu ate sasulayo sente zo ng'alina kyakolazeeko nti kikino kyogenda okubeera ng'okola so si kusooka ate nakugamba nti leeta 5 n'osasulirawo 5 zo nti ate akuwa omulimu no kati gwe munauganda ali eyo kati kakugamba ekituufu gwe oba ng'oli munauganda oli eyo ng'oli mulenzi jangu tandikira waliwo zi company ziringa 4-5 za taxi jangu ofuneyo experience mu taxi omu kubanga bw'otuukamu mu taxi bajja kubuuza ina driving license ya wano omusajja akugambe omugambe ekituufu nti siina nina ye Uganda akugambe twagala muntu alina ki driving license ya wano naye omusajja oyo mubuulira amazima mugambe nti wabula siina driving license ya wano naye nsobola okuwayo sente ninjifuna kasambera nga mumpadde ekifo ajja kugamba nti driving license ogenda kuwa 10,000 10,000 zobadde ogenda okuwa agent akulyeko sente zo mukasa mochi ku mulimu gyobadde ogenda yonna ng'akugenda kujjako sente eziri waggulu wa 13,000 zikwate sente zo ziteeke mu taxi kugamba nti oluyingiramu bwoti ogenda kubeera ng'ofunamu sente awuli ofunamu experience gyotandikirako olumu ofunye license eno egenda kuba ng'ekuyamba license ya wano bw'ogifuna mingi nnyo gy'oba ogenda okuba ng'okola ki ng'otuukako ng'okola so bw'oba ojja manya ani gogenda okuyitamu okuba ng'otandika okukola ekyo kikulu nnyo agent yenna nga sekinoomu ng'ali eno nga okuggyako bamaidi yafuna ba agent sabo ng'ali Uganda ne bamugamba nze ninayo agent ono akuleeta otuuke mu nnyumba y'omuwalabu okole awo bosi bamanyiiko nnyo naye bano ab'okumulimu bano abagamba nti nogenda kuwa omulimu my brother my sister togwa mu katwapo akagenda kukulya buli katego akagenda okubbako sente wetegerere zibuka amaaso jangu weetuukira wano bw'oba ojjidde ku visit visa sooka otuuke wano omanye ensi etambula etya olyoka otambule so kyekyo mwanyiraze Mariam tuyanze tubanje obudde buno mubuuza nnyo ku nsonga ya Amnesty abamu mwagyerabira abamu mugibuuza abamu mwagibuuza okuva March w'omwezi guno naye oba oliawo tewannabeerawo oba oliawo kyemulaba kigenda mu maaso mu ngeri emu oba endala timu Amnesty kiki gwekitegeera otya Amnesty nga bwekiwulira ndi kuwa beetu oba ddembe okwejja mu buzibu obumu bwobeemu ne bakuteeka mu bulungi obulala batya Amnesty kati nga Amnesty okusinziira ku nteekateeka za UAE Amnesty kitegeeza kukyusa status z'abantu nti status waliwo abantu bangi nnyo abali irigo wano mu ggwanga nga baliwo mu butali epapula byaggwako olumu oli alina fines nyingi nnyo mu gavumenti alina abscondence from the company oyo yennyini aba alina obuzibu okubeera nti ku status ye ya residence aba alinako byetaagisa okuba ng'alongoosaamu kale n'olw'ensonga eyo nga poliisi bwekukwatako eba egenda kudipotinga okuzza mu nsi yo kasobeera ng'okyalina emisango ng'egyo gya fines oba ne abscondence naye Amnesty kitegeeza nti kwejjamu ebwo obuzibu n'olongooka n'odda waliwo Amnesty eyakaggwa ndoozi yaliyo 2018 yaliwo nnungi nnyo era bannaffe bangi nnyo abakyusa status abali mu overstays nga baliwo mu bumenyi bw'amateeka overstays ali za bbanga ddene bayambibwa ne bafuna okusiimulwako fayini zonna ne bafuna
status. Timaba sobola kufuwa amnesty ekusigaza wano oba boyina genda waka. Kisoboka okusigalawo. Kisobola okusigalawo wakasabira nga oyise mu mateeka ge bagambye. Amnesty ya government ngekwadde amnesty kasa kibeera nga kikakasiddwa nti amnesty ze bakuwa amnesty ya myezi 6 bw'oba ng'ogenda kusigalawo. Olongoose status yo. Yes, osasula visa yo ya myezi 6 okuva mu government n'egikuwa n'obeerawo okujjako ng'oyo talina passport. Abantu abatalina endo kubuza amnesty eyamba etyo omuntu atalina passport. Omuntu nga tolina passport tosobola kusigala. Oba direct waka naye nga bw'ogenda bakuwa ban ya myezi 6. Bakuwa ban ya myezi 6 oba myaka 2 kisinzira passport yo yabula mu ngeri ki yakuvaako etya. So abasinga babawa ban ya myezi myaka 2 bw'ogimalako mu ggwanga lyo ng'okyasobola okudda. Naye nga bw'oba nga tolina passport otandula n'ogenda ku embassy n'ekuwa ekipapula ekya travelling document n'okitwala gye bakugambye yonna okukitwala wano sente eri Shahama ey'omu Abu Dhabi na ey'omu Dubai eri mu Awil. Kati wano ekipapula ekyo bw'okitwalayo bakiteekako omukono ne bakulaga nti oli wa ddembe okuba nga walagayo ku airport nti nze ngenze mu ddembe. So awo tewalina buzibu bwonna, tebakusibaako, tebakukola kikyamu kyonna ogenda nga buzze. So amnesty tusuubira kubanga waliwo mu biseera bino ebigambo bibadde bingi bu video butambula bungi nnyo nti amnesty etuuse naye ng'ekituufu kiri nti amnesty naakutuukawo oba bonna bu video bubaddewo bubadde bukyamu nga bwava Qatar. Obuntu obadde bwa Qatar nga bajja balimba mugundi batyo. Naye amnesty entuufu egenda kujja tesobola kubanga esussa wiiki 2 oba wiiki namba egenda kubanga etuuka kubanga jjukya tugenda mu kujaguza emyaka 5. So this is the year of tolerance. Tulina okubeera nga batuwa basheke batusuubiza kuba nti bagenda tuwa amnesty eyo. Amnesty egenda kubanga ejjira bwe nebezze tebanakakasa date ne date banagikakasa egenda kubanga ejja. Eyo nanakati nze obubaka bwenkubiriza ku Nancy Munange ali eyo bwe manya nti wekyabikira at least obako kyotandikirako teekawo sente za visa bwebagamba nti kati kulongoosa genda bugenzi wonna ku agent yenno wa visa omugambe nze nterayo visa bweti nterayo kino naye ekyo kyonna kigenda kukolebwa nga okikolera ku government ku center wezigenda okuteekebwawo. Kimanya amnesty betandise bagiteeka Shahama ab'omu Abu Dhabi omanyiyo ku Shahama awo ku immigration ojja okugenda obeere nga naye kasobeera nga bajogedde nti amnesty etandise mukwano weekwata obudde oba otuukawo ssaawa 9 ogw'ekiro kubanga omuntu aba mungi namungi w'omuntu oba entuumu y'omuntu kubanga abantu bateeza okuba mu mitwalo 2. Abantu bangi abaliwo mu bumenyi bw'amateeka nga buli omu alina okukozesa akakisa abantu bali mu mitwalo 2. So n'olwensonga eyo gemanya nti olina okubeerawo ne minimum at least olinawo 12,000 eza dirham eziri awo eziseredde ezirinza obulinzi ku amnesty okubeera nga olongosa status. Alright, tweyanze bannange ebigambo biwulidde mu buli ango. Tweyanze program yaffe bwekyo bwewedde ey'olunaku olw'olwaleero. Mwenna abatulaba tubaagala nnyo mpozi ate era abalungi mbakubiriza nga mbagamba subscribe ku channel zaffe ennungi. YouTube yaffe Tawira Radiant TV, Facebook Tawira Radiant TV, Instagram Tawira Radiant TV. Ojja kuba ofuna buli kimu kye tuteekayo mu buli mbeera. Tumirako kuba tulaba mwenna. Kimanya amanamba g'amasimu gye gali awo. N'obubaka bwonna osobola okuba nga obuteekawo bw'oyagala okuyisaawo. Anti waliwo abantu abaagala privacy. Gwoteekako buteesa ennamba y'essimu netukukubira oba si kyo n'oteeka mu inbox ya Tawira ffe tujja kukubira mu budde bwaffe. Alright, tweyanzege program yaffe bwetyo bwewedde akuume atakuumira mpeera. Salute.